At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Wewa tubaniriza nnyo Sundus Exchange be bannaffe abatuwagira mu nsonga y'okuweereza ssente, oweereza ssente zisituka direct ku mobile money y'omuntu. So enenkola gye mwalina eno ey'okuweereza ssente ne ziyita mu miwaatwa ne zituuka eno ate oli nga yeetaaga national ID na biki bannange y'enkola kati tekyakola. So mweyo ne bannaffe aba Sundus Exchange tulina amatabi e Dubai, Canada, USA, tulina Pakistan, tulina wane Uganda, Kenya, Tanzania, Somalia ne Eritrea. So waliwo oweereza ssente kati nga wane Uganda omuntu azifuna ku M-Pesa ne Airtel Money ne MTN Mobile Money. Kale mwine bannaffe aba Sundus Exchange. Tulina ensonga y'abakyala bano, abakyala bali babiri. Omu yali w'emukono naddira omwana omusajja yali avuga boodoro kuba bayombyemu eggulo n'amwokya olwejji lw'amazzi gwonna omubiri gwonna. Omulala yali weeruweero akatambi katambula ng'atulugunya omwana ng'amukuba. Oweeruweero ekiki ekibonerezo tekyaluddewo, baakimusalidde kuba yeeyakkiriza omusango. Abamuwadde emyezi 18. Ow'emukono y'ekikye baatuuka ne bamugamba nti kale tugenda kuwa beyiro nti kakadde kamu n'ekitundu ezaabuliwo. ate n'ab'emukono nabo bino ebyokunyonyeza bituuka ne bintama mukulu kabuye. Kati ne bagamba abazadde buli omu obukadde busatu bali abantu 3 abali bazze omweyimirira, buli omu obukadde busatu wali bwabuliwo, akamu ekitundu ne kabula. Ne bamugamba agende mu university agira asomayo okoka course mu nsonga z'okutulugunya abaana. Naye nze ate n'omulamuzi ono owa defense naye ate yansobera ng'agamba nti ate kabondi tebamuwasimanya poliisi ekyanyonyereza. Kati n'ogamba nti naye okisigiire nze kansooke n'owe bulemeezi eyo wemuwe bulemeezi. Sijja muyita maama, sijja muyita muwala, abula nyamuyita malaaya. Nansonyiwa. Malaaya eyo erina abaana 3. Abaana 3 buli mwana ne taata we. Mu myaka gy'alina n'abaana 3. Kitegeeza tatudde. Kitegeeza tatudde. Ebiyisa bye mu kugabula sumbuusa ennamba emu. Naye gyako mu kugabula sumbuusa n'obugwagwa. Malaaya eyo erina omwana omubereberye. Erina n'oyaddako. Omwana oyo yaddako kalimba mu kitaawe yankwata bukwasi simumanyi. Malaaya eyo erimba emanyi gye yazaala omwana. Amawulire gagenda okuzuuka ng'omwana oyo alina omusajja gwe yamugabira. Malaaya tokozesezza kigambo kinene. Malaaya sirina kye nsobola giyita. Omuwala okubeera mu myaka 22 ng'alina abaana 3 eba malaaya. Naye ng'ate abaana 3 buli omu ne taata we. Kati oyo muyite ntya? Bwe basi mwise malaaya. Kiba kitegeeza alina empisa embi mu mutima. Ng'ogyeko bwa malaaya bw'akozesa obutatuulira wamu, obutatuuza kitone kye wansi. Kayina n'omutima omubi n'empisa embi. Olw'ensonga kayina abaana 3, buli baana 3 ne taata. Taata w'omwana eyasooka n'aba mubi. Owokubiri n'aba mubi, n'owokusatu n'aba mubi. Kitegeeza akawala ke kalina omutima omubi. Kaakwata omwana oyo ne kamugabira omusajja. Oluvannyuma oba kiki ekyakanyiza oba kaali kasuubira ate okujjangayo ssente nga kawaayo omwana. Ko kennyini ke kamwegambira nti omwana si wuwo. Obwo ne bugaana. Ng'omusajja alina omwana ne kaga omwana si. Obwo ne bugaana ne kaga bankwata bukwata. Omusajja n'ava ku ebyo. Omusajja n'asitula omwana n'amukaddiza. Ne kabeera naye. Bwe kabeera naye ndowooza bwe kaali kalowooza bwe kagenda omuwa n'akamu obuyanja. Ne katandika okutulugunya omwana nga kamubalula obwenkanidda wakalinga kakuba omuntu omukulu. Bino ebyokugamba mbu bakwata kakwate mu kalimba. Ogundi looya yakawadde ekigundi
lawyer yakawadde ekintu ekyokukozesa mu kkooti kasobola ofuna ekisa ky'omulamuzi ako ku mutima gwe kayina n'enkuba gye kakubamu omwana n'obwana lukala bwe kayina bw'okakwata ne kafuna olubuto kalugjamu ako tekasobola kuleka ne lubeeramu obanga kasobola okuba kati omwana gwe kazadde gwe nonga nti kalekamu olubuto ate kasobola singa baali bakakwata kaali kajja kujjamu olubuto naye bino byabadde byekwaso omulamuzi akwatibwa ekisa omulamuzi akwatibwa ekisa agambe nti egundi bakusonyiye kuba wakwatibwa teri yakwata kantu ako bwabeera nga bakwata kakwate kati n'oli bwe kasooka okuwa omwana gyakavunaana okumulimbalimba ekibonerezo ate ekintu ekyo twakyogerako nti abakyala bano nabo balina obbagira ebyokutujja eka gy'ekaabaana nabo bavunaanibwe kuba kasooka muwa omusajja mulala nti gwe omusajja ogira wano otaddemu ssente zo naye kooti tesalawo nti oli omulimba nti oba tuule ku kibonerezo era nze saabadde mu mativu newankubadde kakkiriza mangu ne katatawanya kkooti nsaabadde na mu mativu na kibonerezo kye baakawadde kandi badde kagendayokko mukundi eno kamalayokko emyaka nga 5 kuba kantu kabi nnyo kuba banneyiba baako mu kunnyonnyola bagamba baali baakagamba ddanga baali baakalaba dda nkatulugunya omwana naye nga kakambwe kazibu tekagambikako nga bw'okalaba kakubira owaako nga bw'okagambako kayinza n'okujja ne kakwokera mungu landiroodi n'atuuka n'okugamba mukanyambe mukankwatira akatambi nga nyoonya bujulizi webale kitegeeza ka mutima mubi tekeetaaga kubeera mu bantu keetaaga kasooke kabeereko eyo mubasibe malaayo eyo esooke etuuze n'ekitone kyayo emaleyoko emyaka nga 5 eryo keekomewo efuna omusajja okuzzaako omwana nga bezzaako bakuze kati omutima ogwo mubi kabadde keetaaga ekibonerezo ekisingako awo kati bwe ngenda kuwa emukono ow'emukono nja kunenya omusajja mu bwagwa owa booda oba waki oba waki taata w'omwana era nga ngasseemu n'abasajja ekikulu ekyo kuba abasajja gye muli muwuliriza tekinnatuuka kummwe kubateeka mu butaala naye nga nammwe mubikola kanjogere nti abasajja mmwe muli bagwagwa abafaanaganako bwe bati omukazi agenda okusitula amazzi n'ayokya omwana we bingi byabeera zze ng'amukola ng'osirika omukazi amala kumanya bunafu n'asooka atulugunya omwana we nze omwana owange kudde wano tosobola kumukola bw'obaako ky'omukoze embonereza gye nkubonerezaamu tesobola kuwa maanyi kuddamu kukola kintu kinene kisingako awo eyo enkola y'abakazi ebanga nkola ya kapa sinnakutegeera ow'emukono nti yali atandika dde otulugunya omwana naye ng'omusajja asirise tosobola kungamba nti omukazi yamusookedde ku lwejje lw'amazzi n'alumwokya ateeka okuba alina bye yalinga amukola nga kyamaanyi nnyo ekyamazzi nga tekisembye n'agamba nga tafaayo omukazi n'atuuka n'ategeera n'agamba ono omusajja ne bwe naakola kino talina kyajja kukola talina kyajja kunkola kyenkugambye nti nnenya musajja nti nze omukazi omwana okumusangako obusanzebbwa olina okulinnyonnyolera ennyo ekinene kiki wabadde okola omwana oyo okukola ki okugwa bw'oba tosobolanga mu basajja bonna bonna abatazaalangako baakubula nojja osalawo okufumba ewange nga nina omwana wange kitegeeza ojja kukkiriza okubeera n'omwana singa ogezaako okutulugunya omwana wange ewange tosobola kubeerawo era kyenkugamba nti bwe nsanga olina kyenkukola kyokka kukasooka kikuwalirizisa obutakola mwana wange kintu kibi obufumbo buba buweddewo ate ng'ogenda naawe oli mukube era bw'obanga wakutte omwana wange n'omwokya nga bwe yayogeddwa kooti yandigenza okujja okukwata wa poliisi nga naawe oli mwokye nga naawe oli muki anti ate naawe oba ogendayo mu yunivasite anti kaakati era essaawa yalero ebibiina ebirabirira abaana byebirabirira omwana kati omusajja talina mugaso okusigala bweru era naye waba agenda munda akoleki agendeyo talina mukisa kusigala bweru so kati webandi musibyera ebbanga bweriggwako omukazi ono yandifudde alanga enkovu abazzukulu be nti nayo kya mwana wa musajja omusajja nange nakolaki nanjokya ekyo yandifunyeko liso nina obuzibu ne kooti y'emukono kooti z'emukono eyo nzibu omuntu ng'oyo okumuwa bbeeyo nga yayokya omwana olwejje ave bweru balyoke batandika okuwera ennemba n'omusango gumale emyaka 10
ono batuka okusala omusango nga n'omwana yakula dda yakuze n'obulema. Kooti y'emukono ye yakwata Matthew Kirabo ayatta munne eyatta mu girlfriend we eyali omusawo e Makerere n'amutta. Kooti n'emukwata n'emuwa bbeeyi n'egamba abamweyimiridde obukadde 50,000 singa takume mu kooti ne bamutolosa. Kooti y'emu ku muwala waliwo omusajja omusamize eyasaddaaka eyakwatagana n'omusirikale ne batamusiba ne bayita omuwala ne bamusaddaaka ne bajja nga bebirondoola nga kati nina obuzibu ne kooti y'emukono nti ekwata omuntu era kooti y'emu waliwo omukyala gwe baatemako omutwe naye yali ajjidde bulungi ng'abantu bagamba bulijjo bamulaba ajja okumusawula. Kati kwolwo ate yajja nakapyata ya mmotoka. Kati omusawo w'emmotoka n'agyegomba namutemako mu kutwe n'amusuula mu lusuku. Bagenda okulaba nnaku 3 emmotoka tevaawo. Kumba bayitayita mu lusuku. Osegeera. Kati yo ye kooti y'emukono. Era tekijja kwewuunyisa ng'omuwala ye mutadde sikyewuunye. Bw'eba nga yasobola okutta eyatta muganzi we n'emuta Masiyo gundi bayita Masiyo Kirabo. Matthew Kirabo n'atoloka n'abali mu Uganda n'agenda naye ng'omwana wa banne yali asoma obusawo anaatera okumaliza ye yamutta. Okitegeera omwami n'emuta kooti y'emukono enjola. Bagenda okutuukayo bagobe fayiro bakole batya ne bagamba bano abamweyimirira okwali bazadde be baali famire engaga ne beekuŋŋaanyamu obukadde 15 obwali bwa bundi bwe babateekako okusasula ne babusasula. Kitegeeza gavumenti neefunamu obukadde 15 bw'obutadda bano abazaala omwana waabwe tebaafunamu. Kooti nze ekisinga n'okunjira nti Matthew Kirabo yali wansi mu mmotoka nga yeebase nga kooti egenda mu maaso ng'omulamuzi agamba nti taliiwo. Byonna nkugambye kooti y'emukono give nako waba yasindika ne balooyabo okumala ebbanga mu kooti mu mulwadde wa COVID ne bagingirira n'empapula ez'obulwadde bwa COVID ezitaliiwo. Famire neremerako paka era ne bamutolosa kooti y'emukono n'agenda ne saaliyo tebamuyina bawuza tuli mukwata. Oli amala okufuluma Uganda ng'alesa omuntu omusango omusinze aba akomawo okukola abatadda. Kati yagenda gye yagenda oba ali mu Amerika gy'ajja okutugumbulira abalala kuba ye mutugumbuzi. Omuntu ng'oyo yali teetaaga kutaliko n'obukakafu eyo ye kooti y'emukono. Era nze siri mumativu n'oyo omuwala ekiseera kijja kutuuka bajja mutafuluma. Bagenda mmuta olaba bamusabye kamu kitundu kokka. Ajja kanoonya era ajja kawaayo bajja kawaayo. Family yejja kanyo. Obola bakitaawe ne nnyina bajja ne bamuyimirira nze ng'oli mwana wange okoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Banzija mu kooti nkweyimirire. Nsooka ne nkuleka ne bakusiba kuba ekkomera teritta mukazi. Engeri gye batalima tebalitya. Kitegeere. Omusajja ne bwe bawikyemu muteeka mu kkomera emumala otegeere. Naye omukazi aba yeetaaga emyaka egiwera. Kuba bo tebajja mulimisa abeerayo eyo ng'ayoza ngoyina butuulo. Tafuna buzibu. Okwo kumusibayo emyaka ku myezi 18 oba ng'atamusibye. So kaakati tusabirigane naye nga bannayuganda emitima gyafa. N'abasajja muyige omukazi gw'owasizza fuba nnyo okulaba ng'olwanagana nnyo okuba omukazi gw'ozaddemu omwana nga yabeera. Nze ngamba oba ebiseera ebisinga tebasooka bafuula mikwano gyabwe. Oli olufuno olw'okuba alina kati ng'omulenzi oyo ow'emukono mulaba nti muto n'omuwala muto nti ekizibu kye kyali kyakufuna muntu alabirira mwana. Ne bw'omufuula mukwano. Ate nga omulenzi n'omukazi banyiigamu katono nnyo. Anti kankubuulire kyenkugamba nti omukazi ebiseera ebisinga agenda okukola ekintu asooka kukumanya. Ayina bingi byeyajjanga akola ng'omusajja tafaayo. Nga tafaayo ng'agamba mukazi wange mulese. N'amanya obunafu bwe. Kitegeera. N'amanya obunafu bwe. So kaakati bw'oba mukambwe nze gaita ontulugunyiza mwana. Nze mama wange yanoba ndi muto. Ne baganda bange. Naye nze taata wange yayimirirawo nnyo nga tosobola kuviirira omumanyirira mwana we. Era ensonga lwaki twakula nga tekuli mwokye tekuli mutemerubale. Kitegeera so nga ate twalinawo ba step mother ab'enjawulo. Naye baamanyanga nti oli omusajja ku baana be ayagala omwana we. Omusajja buli lw'ofaayo omukazi tasobola tulugunya mwana. Omusajja buli lw'osiriwala n'otunuza omumwa mu nkwawa omukazi nkakola iki. Abasajja baasiriwala waliwo ne baalaga ekazaawo ye yakwata abaana n'agenda afumbirwa nabe ew'omukazi. Abaana nga tebasula mu nju basula mu kasito w'emmanju n'embwa. Naye nga kakitaabwe we kali awo twakakazaako twali twakakazi we kali awo kakiwalaata twali twakakazaako na lya zidane nga kazimbi. Nga tekalina magezi kafumbiddwa omukazi. Kagenze n'abaana baako naye ng'abaana basula mu kisitoowa yampwa. Naye ko ne kasula mu nju enene ne keegolola. Oba okitegeera buli omuntu obufaanaganako bwe butyo.
so tusabirigane nnyo naye nga Uganda yo gyeraga abantu emitima weewaawo bwetyo bwe tufumikidde we tutunuulidde emboozi eyo bannayuganda bannaye tusabiragane ate n'abantu mufune emitima egimu bannange. Nalaba abawuliriza abantu abo ku YouTube nti naye agenda okukigira nga waliwo ekiriko yagaliza munno komera kati manya naye akikola ku baana babba bwatyo bwali kale tusingane mu mboozi